njagaddwa kyentegeeza njagaddwa abantu mu Uganda tulina abantu banjagadde nnyo tulina nfunye seva kubira ddala bwe nayingira mu Eagles okuva ku dadi ne mami okimanyi bulungi nali nze ndowooza oba ne Giovanni fe twali bafavorite ba muzeeyi somehow ekyo okimanyi nga twagala okulimba kubi naddala nze dadi yanjagala kaneeyogereko nange oba sovalange netandikiraawo naye zina is it because ndi orphan that is why abantu batekinga advantage endi what is wrong with me? I know what is wrong with me. What is wrong with me is because I love genuinely and I love people and trust people and I trust the wrong people. Abantu abakyamu bensinga okusembeza gyendi. Giovanni yanjagala. Giovanni yanjagala. Jjukira nze nga sinaakwera mu affaire na Giovanni. Twali best friends wakwaga tewaliiwo. By then. Tewali mukwano gw'ebiseera eyo. Tulabye ddala ennyonyi yako myaka mingi. Giovanni yandagaako omutima mubi ate twayawukananga era ne tweddira Giovanni yali waddala gyendi obaki but omutima guŋŋamba we nabeeranga n'oyo omwana era amanyi okulwana nga tosobola kuva eri n'otandika like oba to beat me or do anything on me. No, you couldn't. I mean, you couldn't just come around play with me. I mean, yali tasobola bikkiriza to could do anything. Giovanni was a superhero. Giovanni yali hero gyendi. It was nice. Priscan yali chali wange ng'omuntu being nti totuka ekiseera nayagala okuyingizaamu ebintu ebiri gundi ebiri romantic tebiri romantic bebiri biological. So netubanga twakikolamu bwe tuti neŋŋamba Grace kansooke nkukole ki kumazeemuko katono okubeera kukyali wange bwe kityo naye nze kyemanyi nti Priscan bambi yeetaaga kuyamba. Yagambye oli superhero mutegeera nnyo teri amutegeera nga ggwe teri amubeereddewo nga ggwe teri muntu ali sweet nga ggwe teri muntu ali understanding nga ggwe. Alright, kwanze Priscan ng'omuntu she has ever been my friend. By the paka leo naye wali yali friend oli asusseemu katono. So mu mbeera eyo nembanga nze bwe nava mu bulamu bwe okusinza ku mbeera ebyo yali akola ebintu bye munaye neŋŋenda mu birala namaliriza nga alabika kale ate leero ye waali yeetaaga kusembeza kyenja okugamba teetaaga genda mu rehab ekisinga yeetaaga kusoma n'omusoma n'omutegeera n'omanya kyayagala but for today I think tagenda tulemerera. Priscan yeetaaga kusobola kuva ku mwenge for that I know yeetaaga kusobola kuva ku mwenge cause I think ulwanya omwenge waliwo ebintu ebimukola ki ebimujja mu bwongo abasajja sikiwandi okay bayinza okuba baloga naye mazima ddala okay katukkirize n'ekyo nakyo ayinza okuba munaye nga ne bad black bagenda nani Grace ne mukulu kitonsa ne balogaani Grace Can so nakyo kiba bwe kiri nabo batuyambe bayambe Grace Can aleme bamujjeko eddogole bamuteekako oba okitegeera bwe kityo.